twali tuyina Makerere University. Makerere University has a degrees. That is generation of knowledge. Arenga tuyina Kyambogo for the applied knowledge. Right? Tuyina Kyambogo Polytech. Ndeseko Kyambogo as an example. Kati nawe Kyambogo ate naye bagiteeka ku level emu ne Makerere. So policy yenfu. In this hotel industry, most of these hotels wano mu Uganda ne mu Kampala ojja kusangamu abakonjo. Waliwo yampa kulu nti waliwo abatendeka. I think somewhere in Kasese, but I haven't sina kukitekako engalo okukiraba bulungi. So system je tuina is informal. Waliwo abatendeka, they have some training. So system je tuina is informal. Abantu bafuna skills about training and bafuna skills. Ministry of Education is simply prohibitive. Nalikambuye omwamba mwitanga Enigigisha Shalita nga yina nyini College of Business Studies awe Nakasero nga mutabani wa Bishop Shalita. College of Business Studies yali Nakasero echali na we erikatwe kakati omusajja oyo n'ateeka wa abazungu bananyini company eyitibwa Witeka ne bagitwala bagirehabilitating emyezi bagiddaabiriza emyezi mukaaga mwalimu enju nnyingi nga ttaano kati nze n'asigala nga ndese mu ttayo kuba najjawo ku kameemeeke yansaba wa maama wali embuya abazungu ne bagamba nti tujja kusigaza wano okujja Kongo ino emirimu gyonna gy'osobola okukola amasanyalaze kuzimba kukola ki nemugamba nyo amasanyalaze nti ne bantwala awo awali ekizimbe kya Minister of Gender kati wali ofiisi yaabwe ne bankwasa foreman nemugamba sirina kyemmanyi nkyali mu secondary esoma busomi n'agamba nja kukozesa singa ondakkiriza omusaala gwo tugagobanire wakati n'entandika okukola omwezi ogwokusatu gwonna yagutwala ng'agamba yangamba okujja kola layini emu ku Greenhills Bank awo nezijjako banka yonna nga tabawadde warning nagaawo gwongututte kati supervisor yali muzungu bamuyitanga Davis buli lwajjanga nga nze nkwata gundi drill nga njinyiga kisenge ng'ekaaba nga mpitako bwe twavaawo ne tugenda eri ku Hotel International ebadde kayanirwa asumiku nawo ne tukolawo nagenda okuva ogenda awalala ng'ate nze foreman w'abaana abava ku tendekero so ndowooza obukugu olumu businga oba obulimu businga ebiseera ebimu sitteeka no but Siraje nze kyentunuulira nti ng'ensi tuzuukuka ne tukola assessment ya manpower needs ze tuyina ng'ensi ne tumala ne tukola manpower needs vis-a-vis emyaka 25 kubanga bw'omala okufulumya National Development Plan n'ogamba nti efaanana bw'eti erina okubeerako ebinaagikolerako manpower needs za Uganda ziri reflected mu kutendeka kwe tukola oba yo Makerere nkozesa Makerere kubanga it's a public university numero 1 Makerere Kyambogo ani omulala Mbarara Gulu Busitema n'abalala kati twagatako Lango twagatako Eyeteso which I also have a problem with twafuuka ba tribal universities kati tuzimba tribal universities njogedde kiri nkyogera mu bugenderevu nakyo kubanga nze nina gye nawulizaako ngaga nti naye kakati wano baleeta batya Kateregga gikulembere eno university y'Ekyoli tulina kugikulembeza mu Kyoli kati abalango ne bagamba naffe batuwe yaffe eneekulembera omulango but as a country no yes we had by 1990s as a country tuzuukuka ne tukola manpower assessment by 1990s when you get to university that plan was there at least
amanyamushaga yakitugambako naye NRM yasalawo ekitte kyobala mukulu Museveni agamba kulwaki musoma psychology department yaliwo because there was a need for abasomi psychology mu government department. So public service in public service bali babina dino swaswa counselors kati bono boli bwavayo lero atunula ndiza society na yagala atekeko training institute na training lero abantu ofundiwe emirimo lero. They don't look at what the future will provide. Kati our problem nene weri chovalaba mukulu Museveni yateka training unit nagamba kati tugenda kuyiga byalani now and chiva mu state house chiva na minister of education and the boba yagala kulaba minds and it's not possible. Peter Chibazo, who is a minister, oli mu moloka ochamye noli emmere oli ku highway driver akuvuga talide so you are asleep because oli mukufu ne driver na agenda kwebaka because ayina enjala. So where do you train these drivers? Abavuga aba ministers bo abagenda okuvuga zi bus zino zi UTC and one bado bikola but chobola initially okufuna driving permit ngokola mu government nga Ministry of Works ino kutestinga ngaba ina kuliteyo nje bakola je bayino okwa je bayino okuita but these days the chiriwo Peter Chibazo you become a minister no ita brother wo no mutwala mu public service ne bamuwo muri mu instant na kuvuga mwana mufa muwanga omanye chimbuzi sachino iliyo wananzijukiza ngama nti government NRM we are taking it over government yobote ezo ze Twitter colleges ezenjawulo yali ezifudde constituent colleges za Makerere Kyambogo ne Nakawazoka nga kifuse Makerere University Kyambogo campus Makerere University Nakawa campus kakati aganji toyinza kunenya bano NTC ziri ne technical colleges kati yechaga nti toyinza kunenya bano kufuula kujjayo technical colleges ziri nga noli naye yali azisisa aziziza wano netusobola ogitereza mbuza ku training needs za Uganda vis-a-vis the economy ne needs zayo bwe muzuukuka ne babaleetera budget ya Ministry of Education kubanga ejjirako work plan nejjirako mission yaabwe nega nti vision yaffe yakulengera kwenkana bwekuti bwetuti bwetufitinga mu National Development Plan kubanga ne budget ezo zirina okufitinga mu strategic plan y'ensi. Training needs za Uganda eziriko baba wanti zirichi ekira kyoyina okumbuuza nga tanaa kuyingira nga bwagenda okufuuka member wa parliament kutuula mu parliament waliwo bamuteeka mu kaluumu ne bamusomesa ebyo babikola anti wuno wano because nze manyi bwe nafuuka RDC safuna orientation yonna golina okwefaako kati kuyitira mu system of legislation what is going to be done you know obo just okutuula mu chambers mutandikirawo nali wa mukisa mubi nti nagenda mu by election otandikira kuuga mu mazima wanvu omukisa ogwo bagufiirwa naye aba by election bojja mu by election buli parliament yonna eba etandika any parliament after swearing in ba take out almost a full month okuva ku buli kimu nekirowooza n'ennyambala n'endya bakuletera ne diplomacy wamai apparently nga tebiri na partisan wamai Jack yasinga emirundi egisinga kubanga is an ambassador aluddeyo batuna in house ne batuna na outside ne babaleeta ne bakuyisiza buli kimu ekikwatako ng'omubaka n'emirimu gyona biki ne role buli kimu bakuyitamu n'okweddukanya ng'omuntu ekyo bakikola with excellence. Actually olwaleero waliwo institute number for parliamentary studies bagamba noga ne bobo ina personal assistant bo ku parliament ne bobo ina personal assistant bo batwali babasomese actually bajongeddemu tikategena kutwagala efune capacity institute eyo esomesa legislation esomesa ne ba councillors mu gwanga
era bagagi kati Cecily Ogala yamuvinze bill okugifuula act of parliament esobola okusomesa all people involved in legislation how to go about it because it's very critical ekyo bakikola sebo. So that was the largest Jembade data that in a council system. Ebado for a long time. Katogenda bogenda okuloza kuteka wo institute somesa. So we did ad hoc. Yeah, so and na initiative evuddemu ne kirungi tibakikola. Initiative council bado. Initiative artistic mu na bokadaga artist ekyo okimuwako credit ntagezezako kuzimba capacity. As by the capacity kubadde honorable Mwanga kabarinze parliament buli era abatandika okujja ka BNRS besamanyanga bakava mu nsiko ne buli abatandika babasomesa. Yeah, in terms of by the way olwalero luno what chaliwo inadequacies like quality ya researchers in terms of tell MP agama titakoze mulimu gwe kubatamanyi because tuna full-fledged department of research teri control partisan twala yocho yagala bajja chikunonyereza bobe yagala kola bill tuwetaga kuba na technical capacity utwale butazi ntinze njaga ku a private members bill mu pay bajja jikolera bajikuwe buli alemo kola mulimu gwa parliament teyekwasanta as an institution temuwadde busubuzi tugende wali awali kati betugenda wali yes egwanga lino odano soma NDP 2 kati problem je twafuna NDP 1 tebagikolako evaluation because you moved Jukira anti Jukira mwasoka Professor Bachu Salim Bachu yaleta naleta wali vision something I think yali 2000 yali mu 10 ya 10 over 10 some from Bachu a country in a blueprint mwava neza bakajubeza education white paper kajubi yali alia yali kajubi alia yaleta education white paper uromushano by that time yali very active Bachu yali creation y'abana abasiye yes Salim Bachu naleta na design vision ndoza batukano kwagala gisomesa masomero 2020 yali vision 2020 yes Yes. But I just want to tell you and see bosoma vision ezozo nazonna buli kitabo no kibikula by the way kiri very elaborate kuchegwanga kibyetaaga ne tutuuka ku National Development Plan 1 ne kati tuna National Development Plan 2 ya Dr. Samba Mugerwe yes ya Dr. Samba Mugerwe erambika bulungi nnyo milestone ze tulina crossing at every stage n'ekiki kyetwetaaga investment ki kyetwetaaga by identifying bakola balambika projects asatu nabiwandise kwano yesterday my minority report bawandika project asatu mu mwenda eziteekeddwa okubanga they flag Uganda to middle income status na biche byetaaga okukola si kuzimba damu zokka ne kuzo saga about details nyingi nyo kuzo bili zokka 1 2 zeziri fully being implemented endala teziri on schedule endala tezinabaira majority tezinaba na kutandika olwalero ina ne agency nambe twali tuzitunulamu nga tezina na strategic plan tezina na action plan nga ne agencies za government weziri so egwanga ino litagamba telina human resource needs ziri elaborated nti tujja kwetaaga ba engineer bwebati tujja kwetaaga medical personnel bwebati tujja kwetaaga buli kimu bwekiti problem yamwe yaffe ng'eggwanga n'ebeera kati olwayo tinete tubimachinze
ne bitukola olumala bisa ku theory ne mugambi no byetwagala. For example, I can tell you twaduko ku generate olwalero isimba yaze online turbine yemu running nendale satu bo yagala uzitekako tuina capacity tuzimbe infrastructure etambuza masanyalaza nayo ugatandisa ugakola ki yagenza okujja ngorede tuina surplus ukitegere very soon Kaluma is on board tonazimba busobozi butambuza masanyalaza nga tuina surplus oba tulemeddwa okugacha nolingo gatwala. No, what creates a surplus is that supply and demand must meet. But what the demand si abagetaga demand eri consumption. You get me over? Demand sinti kibazo wetaga masanyalaza. It must be real effective demand. Oyino kubango getaga ngogasobola ngeugaina ngogako ogenda gakonsho mwanga dayo wali yes bwembera nago nga manji nsobola okugeneratinga demand daye washumpeta sobola kudewa. That is also, and for you to generate demand you must invest mu corresponding infrastructure etekawo demand eyo kituufu ayitosobola kuinvestinga abantu abakoze baavu because you also need a market. But you see why the crisis is atenchiddayo nti wana aba planning n'abakola mu finance okugendera ku plan eri sibe bavuga avuga ali mu state house yave n'agamba kati neetaaga damu 2 toja kumuwulira nti we don't have capacity to consume this power aga nagala damu zakati. Then all of a sudden the next day chief justice naga njagala abalamuzi nagamba okay mukwaddeyo, and the next day you have a way bageze ku training abichi mbadegamba nti technically odano olaba nti project mekaze tukoze nga ziri full circle nti buli kyo planninze kitambudde ne kyetoloola you'll find zero. Nebo ogenda kuzimba luguudo, for instance ogenda ku investinga mu luguudo olugende Butambala ogenda no Sembabule lugenda Sembabule ne lugenda ne Yegomba. Question is ogenda kuteeka mu billions bibiri okay at the end of the day over course of 10 years life span y'oluguudo olwo production capacity mu kitundu ekyo enebe meetinga okuzaawo olala bw'oba toyina then that infrastructure gy'otaddewo eyina problem. Kati ebyo bibuuza bagamba nedda eyo togendayo bagamba nti eyo tokola ki togendayo kakati bw'otuuka ku education for instance bw'otuuka ku education and you go back and study olwaleero senga nategeera nti kyetunayogerako okumanya extent twakoze tuyina eggwanga if you want to know the problem nti mugenda kubeera ne budget ya million just obutabatwala walanyo budget ya recurrent budget gyomwetaaga eya buli lunaku ya trillion 19 recurrent revenue gwe mukolect URA wa trillion 18 kuzo zetusuubira okucollectinga ziri 18 zetusuubira okucollectinga 18 recurrent budget yo eyokubaawo obuwi ezakameza ezokudukanya emirimu gya gavumenti za trillion meka 11 ne ku 11 okwo. That is the sad story. Trillion 9 gwakola ku mabanja which is 63% of our recurrent expenditure egenda mu interest payment. Namabanja gewewoze gali equal to 9 trillion mu budget ya lero. Kati kitegeeza nti otandikirawo ng'olina deficit ku recurrent ya trillion emu naye ate ne ku zino zolowooza nti tolina deficit. So bw'ogenda okutuuka mu sectors zonna ezitwala sente ka accountability sector etwala billion 8
defense bilioni 6 bichi ogenda uzituka ko wansi zonna ogenda okutuuka ku tourism, agriculture, otuke ku trade, otuke ku industry, animal fisheries. Aba balina mu 10 ng'oli mu 0.1 0.2 0.2. Ate wano wojja okugeneratingira the necessary human resource. Kakati abaana bo training nga wali oba machinzo otya ne woteeka sente nyingi bagenda kubanga bagaba mabanja. So yes, or training us so many. Most of your money is spent. Emitwala 3 mu musobyo buli mwaka. Zozo nezisika 60% of your recurrent kwaze zibabezaawo ozitadde mu kusasula mabanja. Abaana tunula bagenda kuba manerenda. But you see, the question is bwali weewola sente zo zakola ki? Because kusasula mabanja wouldn't have been a problem. Na ibo banga waliyo zirizi weewola what it did to do. Bwezibanga tezakola production, then you are in trouble. Chicho kamu budget yo bagambye nti weewoze sente zogenda okukozesa omwaka guno trillion 7. Okay? Counterpart funding, jebeta counterpart funding. Wetaga musingo goino okwago ogugo 1.3 trillion tozina. Newa maze okwewola. Yes, this is how sad the story is. Wamaze bino byenjogera Minister of Finance yebiwandika. Sirwali ntimbi ngenze nekola research yange. No, you just read their book. No magama kino kirida. No lwekyo tuddayo ku kiri human resource needs. Ezeggwanga ezirikoa. Tosobola kuzidetermining okujjako ng'olina a holistic understanding of the economy. Nogamba mu agriculture twetaga technical engineering. For example, ekintu kye twale kasingo kola ekikyamu ennyo kya converting technical colleges into universities. I'm with you. That was a gross mistake. How do you turn a technical college to teach psychology? Esomesa philosophy. Egiriza abantu okuzimba enguudo okuzimba inji egundi chovala balolero bo babuuza nti what is driving the world today is ICT and innovation. Where is your ICT high-end college? Elidawa. Even Makerere University is still on analog in terms of teaching. It just means hardcore things, because you have a faculty of technology, science and what? And the technology of Makerere University. Is it the New Delhi equivalent? Evudeyo ne chira nina wano omuwuliriza wange gyasomesa. Yes. Fred, weereza bakubuuze maloka eno chira wagigira n'emipiira bagigula wabweru. By the way, nze ne mu production y'emmotoka sirimu. Nze ndowooza nti awo CNC weegeza okulaga. Nze nkwaza wano batadde milioni 5 plus. Emipiira bagijja wabweru. Ne engine bagijja wabweru ne bakola assembly. Bagenda okutesting ate n'ekyamuka. That is okay. It is for me innovation. It is good for trial. You go to Ethiopia. For instance, human resource. If you have no war, go in a army. Amajega wate mitwalo muka. Unlike other wars, armies that were nazo in a fairly well educated. Do you let them sleep in Manyata day and night? They would be the reading agencies in road construction. Bazimba Railway. A leader, what are the center maker? SG, non-starter project. They will be reading agency or language converting. Bazimbe Chirashe Tubabu. I've always been Kwantula Kachikoka. Bagenda kuzimba solar plant. Ntambudde nakasongola nawa nengenda yo neneke netuzirambula. Nolaba byonna tubigenze ko netubirambula nolaba nenolaba nga wano it's simple an assembly.
So tugende maaso boddayo ne mujjawo technical college, you have a huge gap in clinical medicine. Banansi nga tunagamba bano ba doctors surgeons banansi because bulwala buno obulwadde obwa bulijjo school of nursing, and how much you have invested there. Osanga abaana oyagala batwala bona kusoma degree in medicine. So ko bachanneling out. Chovula waliwo radical proposal is that you have to do away with the need for university degrees. Mbadde ngamba balw'omushana wano mu studio nti Professor Michel Lejoux eyali enkozi mu talk ye yonna akkiriza nti tulina degree nyingi nnyo Uganda. Bannayuganda abasinga obungi beetaaga skills ezikomaawo ku diploma kasita bafuna obukugu byabwe bagenda okukola. Unfortunately fe mu skilling purpose ya eyo sije tutunula. No, kati Peter Nyakuza, I know what privately you do. Okola okuzimba okutono wanawe mu daily need ezo bulijjo gwe ng'omuntu diro oyagala wa degree bobo kizibu kyo oyagala na kufixingira amazi oyagala na kufixingira amasanyalaze si plumbing oyagala aba emotoka yo mechanical oyagala ku repairingira simu sibi ebyo we have vulgarized it. There is nothing wrong we mwanga kivumbi okubera ne degree ate no yego okuzimba. No, there is nothing wrong. I think what we need to do, because mwogera ngaba abakusenyo, you are really very satisfied mumaze okufuna zi degree kati muri satisfied. The issue should be take our colleges as now skills. Anyway, when I bear your market for those skills, that's why men are now going for law, because economy in a conflict resolution as an industry. So if agriculture is doing well, people will study. But so let them have degrees in accounts or accounts, and at the same time you are farming, and you become a complete whole. You see, you demand driven. Gwebo o planning economy. Ngoyaga jipanga human resource needs. Ngomani bijo kwetaga. You make a direct direction. See choice. Government. Yeah. No. A responsible Italian. But we don't have. No. Kakati. Honorable Mwango Nansonyiwa. Mukama wamwe yajja ne program nungi converting HSC into vocation. Badde njagala ekintu ekyo yongera ku kitugirira ki. Andi chema then bwomala n'osoma zi university. Yes, bwomala. Soko omwana omukeeping with life. Boche bakola it is chankwanzi. Ngatona agenda ku university first to do chankwanzi. Muchaka. Mugambe ne national service. By that time demand yaffe twali twetta. Twali mu primary basic. I think egwanga oli moving zeo. Tetutaga bachaka muchaka. So you can convert all that capacity. Question is, where is your think tank? Think tank yo yandibadde nga ya Muvawala, which is the National Planning Authority. Now, problem ya National Planning Authority yebikuteereddewo ebiwandiise negamba NDP2 weeri bino byetaga genda okebere report ya Muvawala by the way eringa written by the leader of opposition on the economy. Era leader of opposition inogikwata nogi mastering about eya Muvawala omugobesa, because he literally critiqued. For example, yabagamba muganda kuzimba standard gauge railway. Okay, $8 billion investment. Why don't you first invest this money in the Lake Victoria? Okutegeeza transport kumazi buka support mutereze. You will try faster with investing on water. Problem is and the problem is nti buli lwono obera n'omukulembeze nga buli kiseera
amaaso ge gali kaki kalulu akaddako. For example twabadde ne problem mu parliament ekyaliwo nga sente zonna zibadde ez'abavubuka. Basic problem youth livelihood NADS zonna bazi bisatu yaga kati bintu bitwala mu office ya president. Why? Because 24 months down the road oyina obululu agenda ku street agabe ice cream. Jetuta ice cream giving mu economy. Nti gwe twena kyamanji ogenze w'abaana mu kyalo Charles noba wa ice secret oba sweetie. So mugenze ku ice cream economics. Mudide billions of money zibadde managed professional with the difficulties. Nina zo tubagamba, why don't you do that? You're a development bank. Mutade billion yaga. Now, etatade sente mu development bank. A development let alone mwajitunda. Nene be mujizizaawo. You want na yote mujikapitalize. Temujikapitala mutade billion ya makumi ameka. Bateka sente mu Bank of Uganda. Za agricultural credit value addition. Value addition bazisa mu commercial bank. Ezabano tewaliwo musajja we Sembabule logenda mugamba nti agenda asimbe akumitinge criteria. What follows? Babanzibe abagala okutradinga ne bazitwala tu kubulecha. You look at you are yawandikide budget committee, which is a scandalous report. Ngegambe cha ina tax areas worth 2 trillion. Amabanja 2 trillion. Negamba come on, what is Sasula? Two things. One, it's sokera dollar. Ba supply abetwandi sasudde government nawe tonna basasula. Kati batugamba basasule nafe batukole every time and again mutugamba nti oyo mumuli temumujjako muki. Oyo temumujjako musolo. Kakati fe ali gwe tutajjako musolo ku bitabo teguvaako kuba kulina okuba ko right off. No etekane twaleta tuddaye wa auditor general nakkiriza nedda sebo National Public Finance Management Act egamba government bebe nekola tax waiver na kuwevingira romushana tax oba corporate tax government ejezi sasule gwenga government come and pay kurwa omushana titubade tumagaza billion gende wa kibazo omujjeko omusolo osasulire mwanga kibumba omusolo. That is what a Public Finance Management Act egandi gwe wa government yagakola. That is now complex economy.